Buli gombola waliwo kkooti era ng'eno ewulira omulamuzi wa kkooti ento ng'ayambibwako omulamuzi w'eddala erisooka. Tulina Chief Magistrate Court ng'omwo tubeeramu ne Chief Magistrate ng'agikulira, tubeeramu ne ba grade 1. Ba grade 2 tebakyaliyo nnyo bagenzi ba gavumenti ebafeezinga out ebajjamu. Kati ne tubeera kkooti eddako ye kkooti ya High Court. Kkooti enkulu kiyite High Court erimu kkooti ez'enjawulo era nga ze zino. Erina ettabi erikwataganya emisango gya Nnagomola. Bw'etuuka ogina emisango gy'engassi, amatabi egaawulamu. Waliwo kkooti ekwasaganya ku nsonga z'amaka gye bayita Family Division. Ekwasaganya ku maka. Wadde gukyali musango gwa ngassi naye ngeri nti emisango gy'engassi mingi ate migazi. Kkooti yali tesobola kubeera ki mu ddala kkooti ennene ne bagenda nga bakola ki bagyawulamu. Waliwo family ekwasaganya ku y'amateeka ku by'amaka Family Division eri Maki. Ne wabeerawo Land Division buli kimu ekikolagana n'ettaka eyo gy'ogenda. Ne wabeerawo commercial ekikolagana ne ssente. Mu ttaka wadde mulimu ssente naye nga wano ekikututte mu kkooti ssente, transaction yali ya ssente. Banka yakuwola esaawa zino oyagala kutwala bintu byo commercial. Watunda yalina okukola kino teyakikola commercial. Kati wabeerawo civil. Waliwo Supreme Court kiyite kkooti etaputa ssemateeka ng'eneesinga kuwulira misango gya byakulonda. Nti era w'ojulira okuva mu High Court n'ogenda mu Court of Appeal n'ogenda mu Supreme Court. Supreme Court eyo kyesalawo kyekiba ekyenkomeredde ye kkooti yaffe esembayo okujulira. Era mu kkooti eyo omusango gwokka gwe baleetayo nga si gwa kujulira gwe gwa ebyokulonda bya pulezidenti nebiwuliriza naye bino ebirala ejjayo nga kola ki nga kujulira. Omuntu yenna bw'aba awulira nga tamatidde ebivudde mu kkooti asobola okujulira.